Waalaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh barakallahu fiikum. Barakallah. Sheikh Tulisanga kigamba tulabye engeri Allah gyayogeramu n'ebitonde bye byaddala ku bannabi bamalayika naffe abantu ffennyini bye ebitonde ebirala ng'ebinyonyi n'ebisolo Allah tayogera nabyo kuba siwuliddeko ogenze nga abaana bento obikonyeeko tolina wobikonyeeko ate nga n'ebitonde bya Allah byo Allah tayogera nabyo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mugala nga abuuzizza nti Allah tayogera n'ebisolo. Ebisolo byonna n'engeri n'ebiwuka birina message erimu mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'okumwogerako. Wawula ekyali kiri automatic, tebiriimu nabbi. Tebiriimu ki? Nabbi. Kasima kati gamba yusabbihu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi fenna wa Allah subhanahu wa ta'ala waqayib n'ebiki n'ebinyonyi. Ebyo ebinyonyi mbwa biki kera embizzi n'ebyenyanja ebiri mu ki mu nnyanja birisinza Allah ku mbeera ya dhikiri ey'okumutendereza subhanallah alhamdulillah. Era byo terina awaami taklifiya, mateeka gaweerange nga ki ng'okukola hijja, ng'okuwasa, ng'okunaaba janaba, ng'okuwa mahale, ng'okukola nika, ng'okufuna wuzu, ng'okusaddaaka. Awaami taklifiya amateeka g'obeeranga Allah agassa ku bitonde bisatu. Era ebitegeera biri bisatu: al-uqala'u thalatha, al-jannu amajinni, bani adam abaana adamu, wal malaika wa malaika. Kati gwe n'obanga omuziro gwe mmese tekutegeera. Awo abaganda bwe baatemerera n'obanga omuziro gwe mbizzi toyinza kutegeera. Nga era mbizzi munnangaze n'obanga oli mu bwa toyinza kutegeera. Era niyo tutegerako osudde ekigumba n'ekimeketa. N'oba muziro gwe mpologoma oba nkima n'entawali mmalira toyinza kutegeera nti azze bbulaaza nedda. Awo n'abaganda bwe babasobikira. Era omuntu abeerawo n'agamba nze ndi mu bwa oba ndi mumese naye nga tebimumanyi. Kategerekese ebyo terina awaami taklifiya, terina amateeka gabuki gaweerange, wabula tukkiriza nti buli kimu kyonna yusabbihu bihamdi rabbi, buli kimu kyonna kitenderezaani Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, temutegeera nteereza yaki yaalyo. Obaka obusembayo kyebayita wahyul ghalizi. Allah bwe yawa ebitonde ebyo nga bwa butonde bwe bitugatta ku bisolo. Nga bw'oyagala okulya n'embi oyagala okulya, nga weegatta n'embizzi weegatta, kozi yeerinda mu nyizi si wekigwa mu wahyul ghalizi. Wabula ebisigayo tebitugatta. Okwebaka n'emba yeebaka. Tulina ebitugatta ku bitonde ebisigadde nga tolina ogenda byewala, okuvaamu haaji ennene n'entono, okwebaka, okulya, okutambula, okwegatta, okufa. Oba oba musajja yakufa nti olingamba awo tewali akuwakanya. Oba musajja yakugenda mu maani kuvaamu haaja nnene olingamba teri akuwakanya. Bw'ogamba kulya nti olinga mbizi teri akuwakanya, ebyo tubigatta. Kwegatta, wegatta n'olwokirira ngamba teri akuwakanya. Naye mu ntegeera Allah yasukkulumya abantu bonna essinga ebitonde ebisigadde. walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. من يعني كده بجلس قد الساينس واجبانا na technology kada huyu rasmi sana science kia from al-8 kwa mazike nedda Qur'ani ya wala mazike malala biyo era mazike tuna wano muzuto gafoka abantu ona dawezi myaka tanana. After some time and centuries they want an upgrader. Now they deserve the best science and new era. Ato muntu Allah mutona na muntu Adam yamusona ni kama jisiwe kidi mbwa tewali okitugatta ku mazike nakam wanola bantu galinda gafana fenedda wabula birisigala biki bisoro enda yewendurako nefuuyisa bwesiwe okola ebyawera abantu ku nsolo bingi awo nebibagatta ku nsolo weebiri kibanti omuntu entegeerayo eba ya wansi obanga ya munguura bagamba muntu ki
muntu nsolo kyekikwawula ku nsolo oba ntegeera awo nja kuyiwerawo nyo muwulire ababawo bamuliwala ababawo muli n'abamesi n'abaki kalerekese omuli wano abagadi teri kigatta muntu ku nsolo wadde n'ekimu eri embeera ya ntangaala kalerekese enda tolina bwongo nti enoonyakka mu kivuga mmotoka ndegene kuba ekiweweereraale yo nga gwagitutte nti endiga yange egambye nti eyagala kola ddaatudde gwagikolera ye teyimanye naddimawe bitonde allah byeyatussaako nga tebirabirira kusingako allah byatukoze eki ye togisibaawo n'emindi ebikuta by'amatooke nga teguze enkumbi wadde ejjambiya wadde ofuna omulika ezimbe ki kubanga entegeera yali allah nawe yagikomye neyaffe nekolaki netandika era abagerowooza bimukugamba nze ndi mugabi nze ndi muliga nze ndi mukeruka nze ndi mulwa kikimuweesa kitiibwa nedda kikufuula muje ekigwayo nti oli mujega salaamu alaikum kamalize nezi naam salaamu rahmatullah seka ensonga yangerako teyakuba hufaavu bahufaavu naam abagagga bo balina enkola kyayita bisi baana nfunye abaana awo nga 10 baje bansomereko kati abaana abo balina buzibu ki mu kunoonya akasente ako anti bo ekisooka bafunye sente mukulu ebitali ttuufu kasakale bange ekira newagamba bugambi nti asala takkirizibwa okusoma Qur'an okusalira miliyoni 5 takkirizibwa abaana baze bamusomera bulungi ekikyalwako bakasiimu wabula ati teguba mulimu gw'abaana kubanga ogwo omulimu teguliyo nti nadda nze ntuddeawo bajja kompyutarisi zijje nsomera omugagga ki Qur'an ono omugagga balibako mu bazuulu yagamba nti ye talina time yagenda kukola hijja wabula yaguze roboti bidaati nyingi omukyalimu ebyo ezimu yazijje mu nsagi ya tekinologi yaguze roboti egenda kukolesaffa ne mara okole power egende ewa ne roboti era omugagga tekimufunisa mpeera ekyo wa Qur'an si agisomye agisoma azifuna ddi singa agamba njakuwuliriza mwana oyo ng'asoma Qur'an awo era nejjinja bingi ne saidi y'embalo mubaswalira kyota babikola ddyo ama balina majinni gaabwe bamaze nobasabira embuzi nemugenda emmirya tolyama kuppiraawo kaberekesi nosoma bakala nojja kubanga omuma gukusiiwa utayita mbuga tegwesokodde eyo ibaada teriiyo embeera efaanako bwekyo era ababajje balina bajja ku masomero kati mwana atandika okubanga ali mmere ya bidaat neyabashiriku ng'akyali muki allah yagamba nti wama dubiha ala musbil wantastaksimu bil azlam emmere ennyama esaliddwa emizimu n'okuba nti neeraguza nolwawo n'okuba nti baani abalya ku mmere ye la tusahibu illa mu'min tobana bweyaawo okuddawo nga muki mukkiriza wala yakul ta'amaka illa attaqi yandibadde ng'alya ku mmere yakyani allah subhanahu wataala tumala wattuffe tetulya alya buli lwe tugenze nedda kumenya buugiyo kumenja mukyere tomala bazunza mumwa buli wamu olwokuba mwaliirya nga byemulya eyo ku makubo maki okuba maki batubadibwa allah subhanahu wataala bo bagamba nti Qur'an eri wagisoma ereeta baraka mu nnyumba naam wakulliya ki olwokuba ofuna emiliyoni emu ogenda babulina emitwalo ebiri ebiri olwo bayite basoma amaseeka awo ne basoma bamaze okusoma ne bagenda Qur'an ebeera mu nnyumba si eyo Qur'an ebeera mu nnyumba kwekuba nti nyinemu n'abalimu bagisoma laylan wa nahara yabikola yabasaba nga tebava waka okujja nga bayimiriza abaana baabwe Qur'an n'okutandika basomesa Qur'an al-Karim bye makulu ga aya ega nti qu anfusakum wa ahalikum naara waquduha annas walhijara mbananjegeze bubirizi wabula eyo yammwe kyembagambe yammwe ey'okupangisa n'eyalooni teriyo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta